أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الأنبياء. الله سبحانه وتعالى مسورين ابتغي زانغا غامبا اقترب للناس حسابهم kusemberedde abantu okubalibwa kwabwe wahum fi ghaflatin naye nga balabika bakyali mu bugayaavu obuyitirivu mu'ridun nga beesuuliddeyo ogwannagamba ku ebyo nabiyuna Muhammad sallallahu alayhi wasallam byabasomesa nti bajja kubalibwa olunaku lw'enkya ne babeera nga tebataddeyo buvunaanyizibwa kubeera nga balukolerera. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. ما يأتيهم من ذكر tewali kibajjira kyonna kyonna nga kyakubuulirira mu Qur'ani eno min rabbihim nga kiva eri Allah subhanahu wa ta'ala omulezi waabwe muhdathin nga kipya tebatera kukiwulira oba tebakiwulirangako illa okujjako istama'uhu bakiwuliriza nga kibadde kibasomeddwa wahum yal'abun nga nabo bali mu kuzannya nga tebakitwala nga nsonga nti kintu kikulu gamba ng'okubagamba nti Allah subhanahu wa ta'ala ali omu baleke okusinza ebirala ebitali Allah subhanahu wa ta'ala. Ekyo kimu ku bibawulira nga kibazitoowerera okuddira bakatonda baabwe 306 abali ku Kaaba okubayita nti bonna tebalina mugaso wabula basinze Allah subhanahu wa ta'ala omu. Ekintu kyonna ekiba kibajjidde nga kipya mu Qur'ani Allah subhanahu wa ta'ala nga akibaleetedde bakiwuliriza nga bali mu muzannyo tebali serious. لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. لاهية قلوبهم emitima gyabwe giri mu bugayaavu obw'ekika ekyawaggulu. wa asarru najwa abantu abo boogera ekyama nga bali mu bukuukulu bwabwe eyo bokka na bokka. alladhina zalamu abo abalyaza amaanyi b'amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala nga boogera ebigambo bino nga bali mu bukuukulu bwabwe eyo bokka na bokka. hal hadha abaffe ono nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama tali kyabuvunaanyizibwa illa okujjako basharun mithlukum fetulaba muntu abafaanana talina nkizo kummwe nti Allah subhanahu wa ta'ala amussizzaako amateeka. afata'tuuna sihra abangi musazeewo okugenda awali eddogo lya Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa antum tubsiruun nga nammwe muyina amaaso agalaba. babeera eyo mu bukuukulu bwabwe gye banywera ne babeera nga bagamba bannaabwe nti Muhammadi si nabbi wa Allah ne Qur'ani gyaleese si kitabo kya Allah wabula ye kennyini mulogo ne Qur'ani gyaleese eddogo. situlowooza nti omuntu alina amagezi ayinza okubeera ng'agoberera eddogo ng'ate atunula era alaba. قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. قال ربي الله سبحانه وتعالى تنمزانغا تغامبا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أبدا أنت الله وانغي مرزي وانغي يعلم القول في السماء والأرض أمني بغامبي بيوغري ومفرو إرى أمني بغامبي بيوغري ونموسي برونجي نبيبي وهو السميع العليم الله يمولزي أولي نيو أتوم منيو byonna bimwogera aba biwulirira nga abimanyi. بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. بل سيكyo kyokka nti baliyita ddogo. قالوا bagamba n'okugamba nga bali eyo mu birabo byabwe gye banywera. adghaasu ahlamin ezo ndogojano zaatulo. Allah subhanahu wa ta'ala atunyumiza ng'agamba nti bwe babeera mu byama byabwe eyo bagamba Qur'ani kulogojjana nabbi sallallahu alaihi wasallam kwabanyumiza ng'omuntu bw'alogojjana n'endooto z'otulo
Allah subhanahu wa ta'ala tugamba bal wabula sekyo kyokka kye bagamba nti ezo ndogojjano za birooto wabula ate balla bagamba nti iftaraahu ebigambo ayiya biyiye. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti ate sekyo kyokka bwe babeera nga bali eyo nga bali mu byama byabwe banyumya. Abamu bagamba bal huwa sha'irun sekyo kyokka. Abamu bamuyita nti musajja mutontomi ku byayogera. Falyatina bi ayatin nga bagamba nti kale oba si mutontomi oba si muntu ayiye ebiyiye oba si ndogojjano za birooto oba si kubeera nti ddogo nga bwe babeera bagamba nti atuleetereyo ekyamagero kama urusila al awwalun nga banne abaatumibwa okusooka bwe baakolanga ne baleeta ebyamagero ebikakasa obwannabbi bwabwe okuva eri Allah subhanahu wa ta'ala yabanga abatumye. ma amanat qablahum min qaryatin ahlaknaha afahum yu'minun. Allah subhanahu wa ta'ala atugamba nti ma amanati qablahum tebakkiriza mu bukakafu bw'okukkiriza abaabasookawo yadde ng'ebyamagiro byajjanga min qaryatin ebyalo bingi nnyo ahlaknaha bye twazikiriza awamu n'okubeera nti byasabanga bannabbi baabyo ebyamagero era ne babireeta ate era ne bagaana okukkiriza. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nammwe musaba ebyamagero nga mubisaba nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam abireete afahum yu'minun balowooza bo bajja kukkiriza ne boonooba baleetedde ebyamagero bimaana nti bekijja kusoboka kubeera nti bakkiriza ne boonooba baleetedde ebyamagero ebifaana bitya kubanga n'abaakulembera baasaba ebyamagero naye era enkomerero ya byonna tebakkiriza. Allah subhanahu wa ta'ala n'abazikiriza ng'alinga abategeeza abakaffiri b'omu Makka nti nammwe kye musabye kyasabwa dda era bwe kyajja bannammwe tebakkiriza era nammwe temujja kukkiriza mujja kugamba nti era ddogo. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وما أرسلنا قبلك استتمانغ كل بريبريو النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلا كجاك رجالا تواتمانغ بسجانغ تبجى مبانتو بابwe bennyini nuhi ilayhim nituteeka obubaka bwaffe gye bali ne tubeera nga tubatumye bagende batiisa abantu abo mwe babeera. fasalu ahla dhikri buuza ku balina ebitabo ebyakulembera bakubuulire. in kuntum la ta'lamun mugende mubuuze. fasalu ahla dhikri mugende mubuuze abalina ebitabo ebyakulembera ng'ettawureeti n'enjiiri n'ebirala. in kuntum la ta'lamun ekyo bwe mba nga temukimanyi nti bulijjo Allah yajjanga mu bantu n'ajjamu abasajja n'abatuma eri basajja bannaabwe n'abakyala b'omulembe ogwo nga be bannabbi baabwe babeere nga babatiisa babeere nga babawa amawulire ag'essanyu singa abanaabeera abakkiriza. وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. وما جعلناهم جسدا tetwafuula bannabbi abaasookawo tetwabafuula oba tetwabatonda na mibiri emibiri egyo egirabika nti tegyali nga tegirya mmere ng'egy'abantu abalala tegyali nga tegirya ng'egy'abamalayika. Allah kyagamba nti wama ja'alnahum jasadan la ya'kuluna at-ta'ama tetwabatondanga mu bibiri gyabo abamalayika abatalya mmere bamalayika abatanywa mazzi wabula baatondebwanga bannabbi mu mibiri egifaanagana egy'abantu be tubatumyemu. wama kaanu khalidin era tebaalinga baakuwangaala butafa baalinga balya mmere ate era baalinga baakufa bajjanga nga bawangaalira mu bantu baabwe ne babeera nga batambula mu butale ne babeera nga bagula ebyokulya nga balya ng'abalala ate essaawa yaabwe yabanga efudde etuuse ey'okufa baafanga ng'abantu abalala be bafa. kale tekibeewunyisa okubeera nti nno ne nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alina omubiri nga mmwe era alya nga mmwe era ajja kufa nga mmwe bwe mujja okufa. ekyo tekimuggyako kubeera nti nabbi wa Allah. ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين. ثم oluvannyuma صدقناهم الوعد twabakakasanga endagaano zaffe ne tuzituukiriza ze twabalaganyanga nti tujja kuwonya abakkiriza tuzikirize abataali nga bakkiriza. njainahum twawonyanga abannabbi baffe waman nashaa'u naawe be twabanga twagadde mu bakkiriza abaabagobereranga wa ahlakna almusrifiina ne tuzikiriza abo abaalinga aboonoonyi abaayitanga bwe bandikomye mu bwonoonyi. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون.
Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti laqad anzalna ilaykum kitaban tussizza gye mulimu abantu b'omu Makka ekitabo kino Qur'ani fihi dhikrukum nga mwe muli okubabuulirira kwammwe ayagala okwebuulirira ajja kwebuulirira n'ebyo ebiri mu Qur'ani bimumala okubeera nti Allah ajja kumusiima afala taqiluuna abange temulina magezi kutegeera nti Qur'ani ddala mwe muli ebyo Allah subhanahu wa ta'ala byayagala mugoberere. وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين. وكم قصمنا من قرية ebyalo bimeka bye tuzikiriza. Allah subhanahu wa ta'ala agamba ebyalo bimeka oba ebibuga bimeka bye tuzikiriza okuva emabega eyo kanat zalimatan ebirabika nti byali biryaz'amaanyi ku mateeka ga Allah wa ansha'na nituteekawo ate ba'daha oluvannyuma lwabyo okuzikirira qawman akharin tubissaamu abantu abalala nga bali bamaze okuvaawo. ebyalo bingi nnyo Allah subhanahu wa ta'ala bye yazikiriza, ebimu yabitubuulira ebimu teyabitubuulira. oluvannyuma lw'okubizikiriza yassangawo abalala. Allah subhanahu wa ta'ala asobola okukola kyekimu ku mmwe ab'omulembe gwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwemunaaba muganye okubeera nga mumukkiriza asobola okubajjawo nga bwe yakolanga abo ababasookawo. فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون. فلما أحسوا بأسنا bwe baamalanga okuwulira nti obusungu bwaffe n'ebibonerezo byaffe bimaze okuyingirawo idha hum minha yarkudun bagendanga okwesanga nga beetaaga okudduka okubeera nga bawona ebibonerezo byaffe naye oluusi tekyasobokanga okubeera nti babisumatuka. لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti la tarkudu temudduka bibonerezo byaffe oluvannyuma lw'okubeera nti tunyiize twetamiddwa obujeemu bwammwe. warji'u muddeeyo ila ma utriftum fihi obulamu bwe mubadde mulimu nga mutiba nga bubajeemesa amateeka ga Allah nga temugalabawo. wamasakinukum muddeeyo mu mayumba gammwe mu bisulo byammwe bwe mubaddemu nga mweyagala nga mumenya amateeka ga Allah la'allakum tus'aluuna ate ekiseera kyonna mugenda kubuuzibwa nsonga ki yabaleetera okubeera bakiwagi. قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين. qaalu baayogeranga nga bagamba nga balajana nga tumaze okubatuusaako akazito k'ekibonerezo kyaffe ya wailana woowe zitusanze inna kunna zalimin mu butuufu tubadde bantu balyaz'amaanyi obutagondera amateeka ga Allah. فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. فما زالت تلك دعواهم tekwalekanga y'okubeeranga okwo kwe kulaajana kwabwe okukaaba woowe yaye hatta okutuusa ja'alnahum bwe twabafuula nga hasidan ng'ennimiro enkungule nga babadde bagudde eri ddala nga bagudde ng'essanja essuule mu lusuku ng'omaze okubeera nti oliganyulwamu khamidin nga tebakyalimu nakasamba bonna bafuuse emirambo egigaŋŋalamye egigudde eri Allah subhanahu wa ta'ala ng'abazikiriza n'obusungu bwe olw'obujeemu bwabwe. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. وما خلقنا السماء والأرض twatonda ggulu nansi wama bainahuma n'ebiri wakati w'ebibiri ebyo laibin titwali tunoonya kubeera nga tulizannya buzannyi tetwabikola nti twali twagala kuzannya twabikola nga waliwo ensonga eyali enkulu ennyo okubeera nga biweereza omuntu ate omuntu abeere ng'ategeera Allah era abeere ng'amusinza Allah nga talina bwetaavu eri muntu wabula ng'omuntu yalina obwetaavu eri Allah. لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. لو أردنا singa twali twetaaze an nattakhiza lahwan okuteekawo ebintu bye tuyinza okwegayalizaako ng'abaana n'abakyala latakhaznaahu min ladunna twali byekoledde eno gye tuli ne tubeera nga tetubikola mu mmwe in kunna fa'ilin singa twali baakukikola. Allah subhanahu wa ta'ala agamba singa nali njagadde okuteekawo omukyala n'omwana mbeere nga neegayalizaako nga mmwe ku bulamu bw'ensi bwe mufaanana naalibadde nga eno gye ndi kimmala okubeera nga neetonderayo omuntu omukyala oba omwana naye saakikola era singa nali wakikola saali kikoze mu mmwe ng'abantu. akakasa nti Allah
talina mwana ate talina mukyala. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. بل wabula nakdhifu bilhaqi fetukanyuza amazima ne tugaleeteeyo ku nsi gabeerenga ala albatili gatuula wabadde obukyamu obubadde bubukadde mu nsi muno. fayadmaguhu Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti amazima ago gagenda okubuutikira obukyamu bubeerenga busaanawo. faidha huwa zahikun mujja kulaba nga bugenda buzimeera mpola obukyamu nga buggwawo mpola mpola. walakum alwailu naye mujja kubeera nga mukuba ebiwoobe mimma tasifuuna okusinziira ku bye mugenda mulokompoka nabyo ku Allah bye mutategeera bulungi nga mumuwaayiriza nti yazaala nga mumuwaayiriza nti alina omukyala. Allah subhanahu wa ta'ala agamba amazima ngaleese gabeerenga gasaanyaawo obwo obukyamu bubadde mu nsi bwe mukiririzaamu era mujja kulaba nga obukyamu bugenda busaanawo mpola mpola naye abanaabulemerako mulinda ebiwoobe okusinziira ku ebyo mwogera ebitalina mutwe n'amagulu ku Allah subhanahu wa ta'ala. وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. وما له من في السماوات والأرض. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti bibye byonna ebyo biri mu ggulu n'ebyo ebiri mu nsi buyinza bwe era biri mu kontrol ye. waman indahu la yastakbiruna an ibadatihi. abamalayika abali waali Allah subhanahu wa ta'ala atutegeeza nti tebeekuluntaliza ddala ku bintu ebikwatagana n'okumusinza. wala yastasiruna ate abantu bamalayika abo bwe babeera nga bali mu kusinza Allah tebalaga nti bazitoowererwa wabula balaga nti buli kye babagambye oba kye babagamba okukola bakikola n'okwagala awamu n'okubeera nti nno tebawuliramu buzito bonna mu ekyo kye bakola nga Allah subhanahu wa ta'ala gwe basinza. يسبحون الليل والنهار لا يفترون. يسبحون الليل batendereza katonda waabwe obudde obw'ekiro wannahara n'emisana la yafturun tebakoowa babeera nga gwe mulimu kuba tebalina kunoonya byakulya tebalina kunoonya byakunywa tebawasa tebafa. Allah subhanahu wa ta'ala agamba tebakoowa ku mulimu gwe yabatonderako ogw'okumusinza ekiro n'emisana babeera ku mulimu gwo mu ngeri y'obutakoowa nga bamutendereza gwe bw'ogaana okubeera nti omutenderezo bawe eryazaamaanyiza wekka kuba abamutendereza bangi. أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون. aminandisi ittakhadhu abantu abo basazeewo okweteerawo alihatan bakatonda min al ardi nga bakatonda abo babeeterawo wano mu nsi babeere nga be bamala ebizibu byabwe. hum yunshirun nga bakakasa nti bakatonda abo be balina obuyinza n'obusobozi obujja okubawa obulamu oluvannyuma lw'okufa. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون. Allah subhanahu wa ta'ala agamba law kana fihima alihatun illa Allah. singa mu ggulu n'ensi mwalimu bakatonda abalala nga si katonda Allah omu lafasadata eggulu n'ensi byalyonoonese n'olaba nga tebiri ku programu oba tebiri ku nteekateeka nnungi kuba baali badde nga buli kaseera bakaayagana. fasubhanallah Allah erinnya lye litukuzibwe rabbil arshi nnyini arshi eyo ennamulonde ey'ekitiibwa amma yasifuuna okwawukanako n'ebyo abantu abatategeera bye bagenda bamulombojja nabyo bye bagenda balombojja ku Allah subhanahu wa ta'ala ebitalina mutwe n'amagulu nga bagamba nti ali bw'ati ng'ate yaagaana nti si waali. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لا يسأل عما يفعل الله tabuuzibwa ku byakola nti lwaki akoze bw'atyo wahum yusaluuna ate abantu bajja kubuuzibwa nti lwaki beeyisanga bwe batyo. أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. أم اتخذوا من دونه آلهة ناندي كباتي كواتري الله بكتوندا برلا قل bagambe nti bwe muba nga mwakola bwe mutyo nga mwinayo bakatonda abalala bwe mwassaawo bwe mwina okugondera atali Allah
hatu burhanakum mutuleetera obujulizi bwammwe obulaga nti abo be basaanidde okusinzibwa kubanga Allah subhanahu wa ta'ala ye aleeta obujulizi obumulaga nti yasaanidde okusinzibwa n'abannyonnyola nti nze yakola kino nze yatonda kino naye nammwe bwe mubanga mulinayo abalala be musinza mu nsi muno mutuleetereyo obujulizi obumatiza kiddala be basaanye okusinzibwa hatha dhikru man ma'ya nze yino Qur'ani yembuulirira n'abo bendi nabo Allah subhanahu wa ta'ala agamba nabbi Muhammad nti Qur'ani yange yino ebeera ng'embuulirira ennuŋŋamya n'abo bendi nabo wa dhikru man qabli ate era nga Qur'ani omulamwa gweyogerako gwegwo ogwaluŋŋamya era gwe gwabuulirira abo abaatusookawo bannabbi n'abantu baabwe gwe mulamwa gwali la ilaha illa Allah kusinza Allah yekka okutamugattako kintu kirala bal aktharuhum la ya'lamuna alhaqqa bal wabula abasinga obungi amazima tebagamanyi fahum era abantu abo abatamanyi mazima mu'ridun boga bannyonnyola beesuulirayo gwannaggamba ne babeera nga tebagatwala nga nsonga nkulu وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وما أرسلنا من قبلك من رسول تتمانغا كورو بريرو والنبي محمد متمينا إلو كجاكو بتوابانغا تشكوزي نوحي إليه nga tusindiko bubaka bwaffe gyali nga tumugamba abantu annahu la ilaha illa ana nti teri asaanye kusinzibwa okujjako nze Allah fa'budun nze gwe mba musinza nzekka ye yalinga message y'abaakusooka ate era ye message gye tukugambye otwale eri abantu baleka okusinza ebitali Allah subhanahu wa ta'ala oba okusinza Allah nga bamugattako ekyo nakyo kikyamu وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون وقالوا abantu bagambanga ittakhadha arrahman waladan Allah musasizo yalina okusaasira okubuna kuno ku nsi nga asaasira abamujemera n'abamugondera nti yazaala waladan omwana Allah subhanahu wa ta'ala akyesamba nti subhanahu ekyayawukana nakyo era atukuzibwe nakyo tekimusaanira bal wabula abo be muyita abaana bamalayika ibadun baddu be mukramuna ab'ebitiibwa yabatonda okubeera nga bamuweereza لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون la yasbiqunahu bilqawli tebamukulembera mu kigambo nti basobola okukola ekyo kyatabagambye ne bakyetumiikiriza wahum bamalayika abo bi amrihi ku kiragiro kye ya'maluun kwe bakolera tebasobola kukola kintu kyatabagambye wabula kyabagambye ate ekyo kyo kye babeera nga bateeka mu nkola tebayinza kumujemera يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون يعلم الله من ما بين أيديهم ebiri maaso gaabwe ebijja ku lunaku lw'enkomerero biriba bitya wama khalfahum n'ebiri emabega waabwe kuno ku nsi byonna bimanyi bulungi wala yashfa'una tebagenda kufuna mukisa guwolereza kitonde kyonna bamalayika illa okujjako liman irtada oyo gwali baataddeko kusima kwe n'amulonda abeere ng'awolereza wahum min khashiyatihi so nga ate bamalayika mu bikwatagana n'obuwulize bwabwe eri Allah n'okulaga okumutya mushfiqun balagira ddala nti bafaayo era batya okubeera nga banyiiza mukama waabwe tebaagala abalabe mu kantu konna kalaga nti nno ku kyabalagira si bawulize ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين ومن يقول omuntu singa agezaako okubeera mu bamalayika yenna ne yeesowolayo n'agamba katugeze minhum mu bamalayika nti inni ilahu nti nze katonda min dunihi atali Allah nga Ibilisi bwe yagezaako okweyita nti ye katonda ne yeesowolayo n'abeera nga yeekiise mu bwakatonda bwa Allah naye Allah agamba nti singa mu bamalayika mubeeramu asobola ekyokugeza nti n'asobola okugamba nti ye katonda asinzibwa atali Allah Allah subhanahu wa ta'ala agamba fadhalika najzihi jahannam oyo tumusasula butereevu muliro jahannam kadhalika najzi zalimin bwekitira bwe tujja okusasula abali az'amaanyi ku nsi kuno abeeyita kye batali أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا
ففتقناهما وجعلنا من الماء